omaze okuwanyisibwa kati toli gwe mubiri oli gwe naye mwoyo waliwo ekyenjawulo ekikola kitya ekiri mu gwe. Kale buli kyonna kyonna osobola okulumba buli kyonna kyoyagala n'okilumbagana n'osobola okukiwangula mu linnya lya Yesu. Akawungezi ka leero njagala tulumbagane ku buwonge obwatuteekebwako. Bayirizaako abagolwa balungi nate ku channel yaffe eno. Mbebaza okubanga musubscribinga wamu n'okukomentinga. Mwebale nnyo mwenna abasharinga video zaffe. Katonda abatuwere omukisa. Olunaku lwa leero nkomyewo nate ne Pastor Patrick Kisitu. Patrick Kisitu ono y'omu ku basumba abaweereza mu kkanisa yaffe ey'Mutundwe, kiyite Mutundwe Christian Fellowship ng'enetwalibwa Pastor Tom Mugera. Olunaku lwa leero Pastor Kisitu azze n'obubaka obulungi ennyo obunyuma okuwulira, obunyuma okuyiga, kubanga nate bw'onyumirwa nate nga bw'oyiga kyekiba kisinga obulungi. Olunaku lwa leero azze n'obubaka obw'okusumululwa mu buwonge. Butya bw'osumulula mu buwonge? Ye obuwonge ki? Obumanyi bulungi? Olunaku lwa leero nno azze kubanga akusomesa ku bintu ebyo. Kankuwa ekyokulabirako. Tulina obuwonge bwa mirundi ebiri. Tulina obuwonge obw'okuwongebwa mu bwa Kristo wamu n'obwa Sitaani. Obw'okuwongebwa mu Kristo bwe buliwa? Osobola okuwongebwa mu Kristo nga onyikiddwa mu musaayi gwa Yesu. Gwe bwonyikibwa mu musaayi gwa Yesu munnange, buli kimu ky'okola kibeera kya butuukirivu. Anti munnange oba olina obukuumi, munnange oba olina abakutambulirako. Nze kambabulira omuntu alina Katonda abeera wanjawulo ku muntu atalina Katonda. Tubyogera out of experience. Obeera mu bantu n'olaba nga omuntu alina Katonda waliwo n'ekintu ky'atya okukola nga tatya abantu bandaba batya, wabula nga gamba Katonda wange anandaba atya, kubanga abamanyi Katonda ekiseera kyonna abeera amulaba. Tatya abantu kumulaba ne wabeera yekka abakimanyi nti sirinzekka, omutonzi wange ye yantonda ali kumpi nange, ali kundaba buli kimu kyenkola, angoberera mu buli wamu gye ntambulira. Kitegeeza omuntu aba yawongebwa mu musaayi gwa Yesu era nga gwe gumulondoola, ate nga jjukira ekyo kye kisinga obulungi. Ate n'okuwongebwa mu ndagaano za Sitaani kiri bwe kiti nti osobola okubeera awo embeera n'ekukuba oba n'oyita mu mbeera embi ddala, gwe ng'omanyi nti n'oli mutukuvu era omanyi nti walokoka era ng'omanyi oli mu Katonda, naye nga munnange bintu bingi nnyo nnyini ddala ebikwetoolodde. N'obeerera ddala ng'amaka gatambulira ddala bubi, n'obeera ddala ng'emirimu tegitambula, n'obeera ddala nga buli kimu ng'oyiza ogamba buli against God, naye ng'ate munnange baakuwongayo mu Sitaani. Okuwongebwa mu Sitaani tugeze bannaffe abasezi, tewali muntu azaalibwa nga musezi, wabula ekyo kibeera nga kitambo kya kika ekigenda okwambala ng'omaze kuzaalibwa, n'okeera ku makya n'otandika okusera nga bwe bokya ku makya abantu bajja kugamba osera, otambula ekirodduka, okola kino okola kiri, naye ng'ate gwe jjukira oba obikola tobimanyi. Tewali muntu atayagala kwebaka, ye n'abeerawo ng'ayagala buwagazi kusera, oyo taliiyo. Bakola ekyo kubanga balina ebiba bibambadde, bakola ebyo kubanga baba balina ebiba bibatambulirako. Gwe n'obanga toyina njogera n'ogamba nti Katonda lwaki njogera bwe, n'omala n'okukikola n'owange n'omala n'okyebuuza lwaki kiri bwe kityo. Kitegeeza munnange waba wawongebwa mu ndagaano ya Sitaani, ate nga jjukira woba toli mulongoofu ne Katonda, ngambe ndi sala ze abataziwulira, kubanga ate munnange tosobola kubanga oyogera naye nga totuukiridde. Byebyo ebimu ku Pastor Patrick Kisitu byakuleetedde olunaku olwaleero. Bingi nnyo nnyini ddala byayogeddeko, osobola okubanga naawe oli omu ku abo bayogeddeko. Ebintu ebyo
tubifuna okuva mu basajja be tudeetinga, tubifuna okuva mu bakyala be tuwasa, tubifuna okuva mu bika gye tuzaalibwa, kwegamba tubijja wangi. Naye ate munange oba teweenoonyezaako era nga nate teweetukuza, Katonda abeera tasobola kubanga ali kumpi nawe, kuba Katonda atula mu myoyo gy'abo abateredde, Katonda atula mu myoyo gy'abo abagwanidde era abo abeenenyezza oba abo abategeera Katonda kyayagala. Nkusaba obeere ng'owuliza Pastor Kizito ono kubanga yalina obubaka obusingawo, atejjukira bw'ennyuma okuzaama wamu n'okuyiganga mwekuli. Weebale nnyo kubanga otambudde nange, nkusaba okuwuliriza okulungi. Omusajja asobola okujja gy'oli nga tazze takwagala, nga ssente aziina, n'asooka kuwa ssente naye nga ye amanyi kyagguza, gw'olowooza azze because akwagala, n'agula n'emmotoka, nakamusemu n'emmotoka namba, kamusemu n'ennyumba namba, naye kyeŋŋenda omwambaza teri aligiza kimutikkulako. Naye njogera gy'oli olwaleero, ky'oli mu kifo ekituufu ku ssaawa entuufu, kigenda mu linnya lya Yesu. Buli kye baakuyingizaamu kifuluma, gamba buli kye nayingiramu kifuluma olwaleero. Kyova olaba nti bwe yamala okukozesa n'adduka, yakuwa ssente, obuliddwa obufumbo, obuliddwa okuzaala, buli akutuukirira yadduka, waliwo ekikulimu kye balengera ne badduka. Naye kifuluma olwaleero, gamba kifuluma olwaleero. Era kawungezi ka leero baasha mubeereredde kubanga Mukama agenda kusumulula abantu. Nkuddiremu, Mukama agenda kusumulula abantu. Lwaki? Kino ekintu kirina okuvaawo. Oyambale ekyambalo ekipya ekirala eky'obwa Katonda. Mukama alina okukuddiza ekyambalo kyo kye walina okwambala. Kye baali baanyaga kikomawo olwaleero. Njogera gy'oli nti olwaleero Mukama akugyamu kiri. Oba oli musajja mukazi yakikuyingizaamu ng'ogendayo kubanga onoonya obugagga. Kyova olaba ebiseera ebisinga osanga abavubuka abato myaka 23 n'awasa omukazi wa myaka 7 yalowooza nti ajja kimuleese ennyumba n'emmotoka, naye omukazi ono myaka 7 weebuuze lwaki? Nkikulekedde. Nolaba omuntu ajja ku TV n'agamba nze n'emyaka 27, njagala mukazi wa myaka 7, njagala alina emmotoka, njagala azimbye. Omukyalo oyo lwaki abadde mu nnyumba ye? Kati gw'ogendayo because oyagala emmotoka n'ennyumba, weerabidde nti bwe neegatta kiri kyayina kirina okwambala ate agenda kugoba. Gamba mu linnya lya Yesu, buli ekyayingira mu nsi nga kiyita mu kwegatta, kifuluma olwaleero, kifuluma olwaleero, kifuluma olwaleero. Kyova olaba nti ebiseera ebisinga omusajja agenda eri omusawo omulogo n'amugamba njagala kweyambulako kino ekintu ekindiko, n'amugamba jangu, n'amuwa eddagala, n'amugamba alisiige ku bitundu ebyekyama, genda ofune omukyala weegate naye, bwegatta naye kino kikubaddeko kimuyingiremu. Waliwo ekyakuyingiramu ng'oli yasiigako ddagala neegatta naawe, naye kigenda olwaleero. Ngambye kigenda olwaleero, sikuwulira, kigenda olwaleero, kigenda olwaleero. Gamba mu linnya lya Yesu, kino kye banyingizaamu siddayo nakyo olwaleero. Kifuluma omubiri gwange, kifuluma omubiri gwange. Yogera ng'ayomba,
kiddemu kiwulire tekinnawulira kigambe kiwulire kifuluma omubiri gwe olwaleero buli kye bakuyingizaamu. Olina ky'osabidde okumala ebbanga kiganye okuvaawo, kyayita mu bitundu byakyama ne kyambala omubiri gwo gwonna, kale buli ajja ky'oli agala okukuwasa kyalaba. Obwavu bw'oyitamu olwaleero, waliwo yawanyisa omukisa gwo n'ebitundu ebyekyama ne kikwambala gw'okimanyi osobola okufuna omukazi ng'aliko ekyobwavu ne weegata naye ng'oyadde olina ssente n'oyavuwala paka ku zero. Lwaki? Kiri kyali okigabana, kyoli n'akigabana. Gamba mu linnya lya Yesu, buli yawanyisa omukisa gwange ng'ayita mu kwegatta, mu linnya lya Yesu nkyeyambula, kinfulumamu olwaleero, mpa mu linnya lya Yesu. Sente wazifuna, essanyu walifuna, niwamaliriza ofunye eki? Abasajja abasinga balina ebizibu n'abakazi abasinga baba n'ebizibu, naye okuvaako ekizibu ekyo olina kiwa mulala n'otwala kino kyali. N'omukyala gwe nali nsabira nga nsabira omwana we. Omwana yafuna ensimbu nga teyagiina. Lwali luwummula n'asindika omwana we agende mu kyalo, naye nga jjajjawo omusajja ng'agwa ensimbu. Jjajja mukazi talina nsimbu. Jjajja musajja n'agenda eri omulogo n'amugamba eyo ensimbu gyeyambule ku mwana wo, omwana gw'ozaala, gwe yazaala, gwe bookyeyambulirako. N'akozesa omwana agenda okuva mu kyalo ng'agwa ensimbu. Jjajja musajja ajja agwa nsimbu, n'atransfaringa ensimbu n'agyeyambula n'agiwa muzzukulu we. Naawe kino ky'oyitamu waliwo yakitransfaringa ku bulamu bwo. Njogera gy'oli mu linnya lya Yesu, buli yejja n'akozesa ng'alina kyakuyingizaamu, essaawa etuuse, kifulume olwaleero, sikulya kifulume olwaleero. Gamba kifulume olwaleero, buli ekyanyingizibwamu kifulume olwaleero, buli ekyanyambazibwa nga kiyita mu kwegatta kifulume olwaleero, buli ewanyisa omukisa gwange okuyita mu kwegatta kifulume olwaleero. Kati oyinza okwesanga ofuna abasajja bana nga buli mwami yenna yaliko ekyamuliko, n'oyambala ebintu bina omulundi gumu. Bano abasajja abana bina bye bayina kati by'oyina olwaleero, kye wayina ne bakitwala. Ne waliwo Katonda akomyawo ekyobwakatonda. Njogera gy'oli, waliwo Katonda akomyawo ki? Ngenda kusabira Saala kye walina okufuuka, kye baali bakyusa
kikumuwa olwaliro mu linnya lya Yesu. Gamba amiina. Gamba amiina. Era ebiseera ebisinga buli lwofunanga omusajja n'olaba nga sipiidi y'amaanyi nnyo ng'ateekamu ssente nnyingi n'agamba kale ebyokwanjula byonna ebyowammwe byange. Maama muzimbidde ennyumba, taata mugulidde ama, gwe oyavuga mmotoka ki. Ebiseera ebisinga abaako kyalwanyisa akikweyambulireko yafulume gosigaze ennyumba n'ekikutawanye paka lw'oliva mu nsi muno. Naye yakuleese mwesigwa, ngambye yakuleese mwesigwa, eyakuleese mwesigwa, eyakuleese mwesigwa bamuyita Yesu. Akikwambula olwaleero n'akuzaayo. Gwokimanyi ne bw'ozaala omwana agirako obuwonge, because ono bwe yakuyingizamu obuwonge bwakusigalamu, noono omwana agabana ku buwonge bwe bumu obwo. Naye tugenda kusaba gwe n'omulembe gw'abaana bo teri kigenda kubagoberera. Kifa lwaleero, kifa lwaleero, kifa lwaleero, kifa lwaleero, kifa lwaleero. Sikuwulira. Obwo bwongo obusooka bwe nkuwadde nti wasobola okuba nga bwennyini obuwonge bw'olina bwayita mu bitundu byakyama nga bwe bukubonyaabonya. Obwongo obwokubiri bakuteekako nga bwayita mu ssente. Omanyi omuntu ono ajja gy'oli kukozesa n'akuwa ssente n'abako kye yakwambaza. Kati obwavu bukutawaanya because yakuwanga ssente. Ekyokubiri, emizimu gikubonyaabonya kuba yagikuyingizaamu. Naye tugenda kusaba, Mukama agenda kusumulula. Nkulayirira guno omwezi nga tegunnaggwako ogenda kuddayo mu kyambalo kye walina okwambala. Era yakwambaza ekintu ekyo kigenda kuddayo gy'ali. Omanyi lwaki? Emizimu gyagala kubeera mu bbanga, emizimu gyagala kubeera mu muntu. Kati bw'omala ogigoba ginoonya wegirega tugendewa, ono twali tubeera mu kifo kino, kubanga abantu abo beewunga. Nze nalina omusajja gwe nababuulyako wano eyadokoka gwe twayokera essabo. Namugamba towa obujulizi lwaki tanasumululwa. Namugamba sogenda kumala kusumululwa. Yaŋŋamba ekigambo kimu nti bwanga yaddira ebyoto 4 byateekawo n'assawo omukazi omukadde, buli ssaawa akuba mu kyoto ekyo. Naye yaŋŋamba ekigambo naŋŋanze bwe mba naasawula neeyambula engoye zonna neneebaka ku seminti nga ndi bwereere, ne mmalawo essaawa 24 siridde, sinywedde, sinaabye. Bwe nvaawo emizimu nga ginnyambadde, nina okunoonya omukazi yenna kati olowooza mmeka bye yayingizaamu emizimu egifaanana bwe gityo. Ne gwe ngenda kukusabira kikuvaamu olwaleero, kikuvaamu olwaleero, kikuvaamu olwaleero. Abalala oloota omusota, weerabidde nti omusota ogwo gwali gw'oli eyeebaka naawe, weegata naawe. Kitya nti yali yeewonga eri emizimu, yali yeewonga eri emisota, yali yeewonga eri emisambwa. Bwe yajja gy'oli ne mwegatta n'aggabanyizaako. Guno gw'oloota gwe gukulondoola, gwagala kuzaayo wali, naye gufuluma olwaleero.
kankuwa ekintu kimu bamala omusajja oyo bwajja neegatta naawe n'akussaamu omusota taagala musajja mulala yenna addamu kwegatta naawe ne bw'ofuna omulala ne mwegatta naye ng'ayatwala buli omu ng'atwala naye gwe ŋŋenda kusabira gufa lwaleero kola bw'atyo emikono gyo gamba nti ayi Mukama buli yenna eyajja gye ndi neegatta nange nga yeewonga eri emisambwa egitambulira misota n'aginyingizaamu mu linnya lya Yesu gw'omusambwa ogutambulira musota esaaba yeeweddeko fuluma omubiri gwange sikuwulira fuluma omubiri gwange gugambe fuluma omubiri gwange gumu fuluma gugambe sikuwulira gugambe ogwayita mu bitundu ebyekyama fuluma